Kadama TV Kadama ayina kyayagala okubeera nga ababuuza ekyagudde mu nnyumba ye kiri nti yeegendereza emirundi egiwera nga obuliri kwe yeebaka gy'ateeka omutwe oba gye twaliisa emitweto mama papa n'abaana balinnyirirayo akyegendereza enfunda ez'enjawulo naye nga balinnyirira paati eyo yokka gy'ateeka omutwe bajja ne balinnyirirawo ebigere olumala n'abiraba yali alowooza nti oba bakikola mu butali bugenderevu niwe bamala n'agamba kazingeko ebikunta bye oba emifaliso gye naye era bwe yajja n'abizingako ekiviiramu yabizinga era bajja ne babirinnya ayagala kwebuuza ekintu ekyo kitegeeza ki lwaki obuliri bwe yeebakako bajja ne balinnya paati y'omutwe yokka ate ng'agambe balinnyira ku paati y'omutwe eyo yateeka omutwe afuna ebirooto ebitali birungi afuna ebirooto ebimutiisa so yeebuuza ekintu ekyo kitegeeza ki okubeera ng'omuntu ajja n'alinnya gy'oteeka omutwe ate nga sigamba nti naabalaba nga bazanyireyo naye ajja buzzi n'asanga nga baalinnyiriddeyo nga waliyo ebigere byabwe nga waliyo footmarks kati ayagala kumanya ekintu ekitegeeza ki oba waliwo n'omuntu ekyali kimutuuseeko ekintu ng'ekyo aweebwe ku magezi alabe engeri gy'asobola okubeera ng'akikoleramu katuwulirize emboozi ya Kadamu ono. Nina ekintu ssebo kye nneebuuza mbadde nsaba Mr. Kadaama bammemba mikwano gyaffe bambuuliremu kubanga Mr. Kadaama waliwo obeerawo ng'okwesibye oba n'ewaabwe nayo balina ku kintu ekyenfaananyiriza ng'ewange Mr. Kadaama TV bano abantu batuzunza tetubeera mu nnyumba nti tubeerako mu nnyumba emu tyobeeraawo mu maka ge watuukiramu gw'oba obeeramu nze okuva lwe natuuka Mr. Kadaama ku nnyumba gye nasayininga kontrakiti yange mweri ebbanga lyenkunnyonnyodde nzunga nga mukiwulira kati tulina eno ennyumba endala ebeera eno liyaadi naye Mr. Kadaama TV ngenda ne neewuunya abantu bano bambalungu naye Mr. Kadaama TV omanyi omuntu okusula w'osula omuntu n'avaayo n'ajja n'alinnyako ebigere w'osuze w'otadde omutwe buli wenteeka omutwe ebikunta byange babirinnyako ebigere bannange Mr. Kadaama TV waliwo okuwulira ng'ekintu kikusobodde nga tobitegeera n'ogamba ye kati mbadde mbuuza oba ne bannange nabo bakama bawo bwe batyo bwe bakola ekintu ekyo kitegeeza ki n'ekirala Mr. Kadaama TV ssebo n'ekirala eno ewaka mu kyalo yo nnina luumu yange ngisibawo era nayo bwe namalanga okukola emirimu nga nsanga balinnyeeko ebigere gye nteeka omutwe nsanga balinnyeeko ebigere ddala eby'abantu ng'obiraba n'eby'abaana baabwe balina abaana babiri bato naye era ng'osangako obugere bw'abaana n'osangako n'ebigere by'omuntu omukulu bwensula kati bwe nalaba bwentyo ne ŋŋamba oba kiki kino neefuna okwekengera Mr. Kadaama TV n'entya nnyo kati kye nakola neekola ki neetandika okusibawo luumu yange bwe natandika okusibawo luumu yange oba baamanya nti kati nsibawo oba balina ekisumuluzo bannayinza ekintu kyansobera Mr. Kadaama TV kinneeraliikiriza kimmazeeko emirembe nsaba bannange bampe ku magezi oba nabo ewaabwe gye bali nga waliyo bakama baabwe abakola ebintu bwe bityo kuba Mr. Kadaama TV mazima ddala awantu w'osula omuntu n'avaayo n'ajja n'alinnya ebigere gy'oteeka omutwe neweebuuza n'ogamba byebiki ebyo bwe tujja n'eno enulumu eno gye nsulamu eyeeno sirinaako ku bisumuluzo naye buli bwenzijjayo kati naddira ebikunta byange ssebo n'embizinga n'embiteeka mu kiveera naye n'ebikunta ne mwembiteeka mu kiveera osanga ebigere nga byerambise buli ng'oli yalinnyeeko bw'ati ebigere ku kiveera omuli ebikunta okitegeera bannaye ekintu ekyo kinneeraliikiriza mbadde nsaba bannange bambuulire oba neewaabwe ekityo bwe kibeera nga bano abantu bwe batubwe muze gwabwe bwe bakola bw'oba ng'olina we wasuze we bakeera ne batuula
ne bamwongererawo buli kimu kyonna. Kati eno waffe waliwo ekintu kye baagula kiringa elefanti, kyakuzanyisa ky'abaana. Kiri ekintu baakiwunda engeri tekitegeerekeka, sikitegeera nze. Kati wansi ne bakiteekako obuti we kiyimirira. Naye ekyasinze okuneewuunyisa Mr. Kadama TV, awantu w'ensula we baakitadde ekyo ekintu. Kaŋŋambe kale ng'omuntu w'onogamba nti paati yo w'osula. Omanyi omuntu okuva eri najja nga waatuula we bakolera buli kimu, ebikunta byo ne babirinnyako ebigere. Bannange ekintu ekyo kimmazeeko emirembe. Nsaba bannange bwe baba nga nabo gye bali bakama baabwe bwe batyo bwe bakola, bannaye bampe ku magezi. Era bwe baba nga si bwe batyo bwe bakola, nsaba mundagirire bannaye ku magezi nkole ntya, kuba kinneeraliikiriza. Nfuna ebirooto ebibi, nfuna ebirooto ebibi. Mr. Kadama TV nsaba kunnyamba, bambuulireko nsale ku magezi ki, oba waliwo nabo bakama baabwe nga bakola bwe batyo, bampe ku magezi bo bakola batya, kuba kinneeraliikiriza kimmazeeko emirembe. Kuba Mr. Kadama TV ne bw'obeera ggwe omuntu w'osula, omuntu ku bikunta byo n'osanga ng'oli alinnyeewo ebigere, nga n'abaana be balinnyeewo ebigere, bannange ekyo kiba kitegeeza ki? Ensi y'eno bwetyo bw'ekola, ne bannange nabo bafunako ku bintu bwe bityo, oba kiri wange yokka. N'asanyuka nga bamikwano munziseemu. Mr. Kadama TV n'asanyuka otuusizza obubaka bwange buno eri bannange. Bannaye nsaba mumpe ku magezi kuba kimpitiriddeko kimmazeeko emirembe.